twatandise dda omukolo gw'okusonda ssente abalayini ensimbi bannaye. Enteekateeka munnange ez'okutandika okusondera Bobi Wine ezigenda munnange ate omuyambako wali mu kampeyini anti munnange byatandise dda ekiri ku kitebe ekya NUP munnange ate kitokota butokosi wali byengenda okubeera nga nkubuuliako ko maaso awo omukulu munnange ate Bobi Wine alookinze munnange esayidi eno enteekateeka zino ate nga wali ku sayidi y'emu munnange ate ziza bafanano naye nno yatandise dda munnange wali okubeera nga ayita mu bantu esayidi eyo. Ndabyekoko akatambi akabadde katambula bambi nga ali mukubira munnange ate omukulu munnange ate Bobi Wine bambi campaign eside eyo akatambi kabadde ka trading wali byengera okubeera nga nkutuusako ate nga ye King Saha bamuleetedde embuzi eyakula neewola omukulu munnange ate wali Nkeretanyi. Oh my god yakula neewola eside eyo ngenda kubeera nga mbikutuusako mu maaso awo bamita Jaminati sinziza ku Jaminati Yogi naye nno kansooke nkutegeezeko munnange ebiri wali ku kitebe ekya NUP enteekateeka zo zaatandise dda. Jjukira nti nno twasembayo wali okulaba nga Bobi Wine ali mukakasa munnange esayidi eyo nti agenda kubeera nga alookinga puroguramu eno munnange y'okutandika okusonda ssente ezigenda omuyambako mu kampeyini abeera yeetaagisa ng'amafuta munnange agagenda okubeera nga gamuyambako ng'atambula atalaga munnange omanyi kye bayita okutambula Uganda yonna muganda wange naye nno byebyo nno era ng'enteekateeka wali zawedde dda nkugambye era nga boogezako okulaba akatambi ako baataddewo ko wali ekifo munnange ate wootuukira. Twatandise dda omukolo gw'okusonda ssente abalayini ensimbi bannaye abalayini ensimbi okusonda ssente bano bonna bazze kusonda bano. Akatambi ako nno kabadde kakutte omubabiro munnange ate wali ku mukutu ogwa TikTok esayidi eyo. Kakati nno byebyo munnange ate biri mugenda mu maaso nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo esayidi eyo naye nga wali akatambi akalala akabadde ka tradinga ziza bafana alina message munnange ate naye gy'abadde ali mu kuwa abantu esayidi eyo ku mukulu munnange ate Bobi Wine era nga boogezako okulaba akatambi ako. Tuli matiri abantu b'e Matiri bannyabo ne bassebo ffe tuva eri Kampala tuli bavubuka naye nga tuli bavubuka abaagala ensokola okukyuka era wadde nti mweno mulabika nti muli bulungi ffe tetuli bulungi era tulina kyetwagala obbasaba nga netunaba wabbayi kyetwagala obbasaba kyakulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu mumuli omusajja gwe bayita Bobi Wine naye bwemba mumanyi kirungi nnyo kati agenda kubeera Bobi Wine agenda kubeera nga yeesimbawo avuganya ba Museveni abo balina embeera gye batutaddemu nga si nnungi kubanga ssente zokka ze tuva okugula wali ebintu wano edda zaalinga ssente nnyingi nga zigula nga kasanvu nga kagula emmotoka oweerera abaana ng'olina akasanvu kati kasanvu nkagula wali ebintu bya kasanvu jasi kataasa kamukaki nengula amanda mitwalo ena kikulu nengula gundi kati ebyo ebintu byandibadde bya layisi nnyo naye abatufuga bwe kityo nno munnange ate bwekitambudde esayidi eyo. Kakati nno akatambi akalala wali munnange ate omuyimbi King Saha kakati nno omwana mulenzi munnange ate Nkeretanyi ali mu kwegwanyiza munnange ate ekifo wali mu Kalungu East ali mu kwegwanyiza ekifo kya MP jjukira nti nno ajjidde munnange ate mu kibiina ekya NUP esayidi eyo. Kakati nno abadde akyaliddeko ko wali omwana mulenzi munnange ate King Saha enakawuka wali maka ga King Saha abadde akyaddeyoko amuleetedde munnange omwana mulenzi ono Nkeretanyi aleetedde mwana mulenzi munnange ate King Saha seddume y'embuzi awo naye bannange embwa ya King Saha tegwayo. King Saha abadde agoyingamuko awo crazy n'embwa ye era nga boogezaako okulaba bannange embwa ya King Saha naye tegwayo ssebo. Nkeretanyi taata teyanziza Nkeretanyi
Geto. Anjita. Ngeretanya abikoze. Eh. Kalungu ngeretanya iseke eno bannange mumulabiranga ddala. Achaddeko nakawuka. Achaddeko gwe enemba zange. Naye nkuwa amagumba si ekyo? Tasimba. Ngeretanya wadde nze sigwe. Kakkana. Kisinga mbuzi yange. Bawo. Ketanya nsimbe taata unanina. Neyanziza taata neyanzige. Kyobumanya. Onkozi obulungi obutakola ki? Obutagambika. Byebyo no munnanga ate ebiri mugenda mu maaso eside eyo kakasa nti no video ogimpeera like kozate no kusubscribinga kasita obeera nga tonaba bwe nti bwenkoze ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo n'ebirala.